Babi Television Uganda webali kubanga otambuliramu naffe. Of course enna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero Speaker Anita Among avuddeyo n'akunga ababaka ba palamenti bonna abasobole okubanga bavaayo beekalakaase olw'ensonga nti budget ya parliament bagenda kubanga bagikendeezaako ebitundu 5 ku 100 basobole okubanga baddukanya ebintu ebirala ebibadde bifuna omusimbi omutono ate nga byetaagibwa okubanga bifacilitatinga abantu aba wansi omuli ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kw'ossa ne mu departments ez'enjawulo. Olunaku olwaleero Anita Among yakunze babaka banne baveeyo beekalakaase era nga ategeezezzaako ne bannamawulire nti wakubanga awandiika ebbaluwa eri Ministry of Finance akossa ne Treasury Minister asobole okubanga amukakasanga wekitagenda kubanga kisoboka okubanga batoola ku ssente zino ze baagala okubanga batoolako ebitundu 5 ku 100 okulaba nga baziteeka mu departments endala omuli ebyobulamu ebifumbekedde olw'ensonga nti bikyali bubi nnyo era nga n'omusimbi oguweebwa oba oguteekebwa mu budget of course kigambibwa nti nagwo mutono nnyo ate nga nazo ezisinga obungi tezituuka. So n'olw'ensonga eyo oluvannyuma lw'Abannayuganda okubanga bacomplaininga nnyo banga tebafuna services zimala naddala mu byobulamu basazeewo basobole okubanga batoola ebitundu 5 ku 100 ku ssente eziweebwa parliament basobole okubanga bazizza wali mu byobulamu by'eggwanga lyattu erya Uganda. Naye kino kitabudde ababaka bonna era nga Speaker y'omu ku abo batabukidde akakiiko akakwasisa ebyensimbi mu parliament olw'ensonga nti Speaker avuddeyo n'agamba nti kye bali mu kukola kityoboola ssemateeka. Simanyi oba ssemateeka ki agaana okutoolako sekita emu okuzza ku ndala nga nakyo kiyamba muntu wa ggwanga. Simanyi oba amateeka agataputa atya naye ng'olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti singa parliament esalibwako ebitundu 5 ku 100 ssente ezibadde zigiweebwa buli budget ya myaka 5 gyebadde efuluma era jjukira nti debate esembyeyo bayanjula budget y'omwaka 2024-2025 era nga basobodde okubanga okusinziira ku budget eno egamba nti bagenda kubanga bakozesa trillions ziri 5.8 naye okusinziira ku minister wa finance ategeezanga yadde nga Uganda ebadde efulumya budget ya bukadde ya trillion 48 to 52 trillions kigambibwa mbu ebadde tetuukana ku trillions 45 ezo ezikozesebwa nga we baali baziteeseteese okubanga zikozesebwa mu myaka 5. Katono nnyo kankujjukizeeko teri muntu alumirirwa nsonga nga tagiinaamu gumba olw'ensonga nti Speaker Anita Among akayanira omusimbi guno okugenda okubanga gusalwa ku parliament. Kitegeeza nti omusaala ababaka ba parliament gwe babadde bafuna nga kw'ossa n'abo abayambako parliament okuddukanya emirimu gyayo okusinziira ku obukiiko obw'enjawulo oba ziwandiise committees. Kitegeeza nti abatuula mu committees ezo omusimbi gwe babadde bafuna kugenda kubanga gukendeera nabo ebitundu 5 ku 100. Y'ensonga lwaki avuddeyo olunaku olwaliyo n'akunga ba MP banne baveeyo okubanga balemesa ensonga zino okubanga ziyisibwamu nate okulaba nga omusimbi gwabwe gutemebwako nga bwe babadde bagufuna. Bano nno aba Honorable Muwanga Kivumbi be bamu ku abo abakiri emabega era beekobaanye ne Speaker Anita Among okukunga ababaka abalala basobole okubanga babeegattako okuwakanya kino ekigenda okubanga kyafekitinga oba nga kikosa ennyingiza yaabwe nga kussa n'omusaala gwabwe. Era njukira
okusinziira ku bigenda mu maaso nga bwe navaayo luli ne nkutegeeza nti Speaker Anita Among y'omu ku basinga okufuna omusaala omuyitirivu mu ggwanga lyattu erya Uganda olw'ensonga nti buli lunaku olukya essaawa 12:02 Speaker Anita Among afuna $4,000 buli lunaku. Afuna $4,000 eza dola. Wozizza mu za Uganda ziba miliyoni 13 n'okusobamu. Nkiddamu ekiyombesa Speaker Anita Among okkaayana bajeti y'eggwanga lyattu erya Uganda okubanga esala ku nsimbi ezigenda obuweebwa palamenti ebitundu 5 ku 100 y'emu kweza ensonga lwaki avaayo okusimba ekkuuli ku nteekateeka eno y'okusala ebyo ebitundu 5 ku 100 ku musimbi ogugenda okubanga guweebwa palamenti. Olw'ensonga gye nkutegeezezza nti afuna okusinziira ku biwandiiko ebyafulumizibwa ku mitimbagano biraga nga Speaker bw'akyasinze okuba nga omuntu asaasaanya ensimbi eziwererako ddala 1 point. Actually ndowooza mu video yasembayo nakusomera nga Speaker Anita Among bwe yasaasaanya billions 2 n'obukadde 658 n'emitwalo 15 mu nnaku 146 era okusinziira ku kiwandiiko ekyo nga we nakibateerayo kiraga nga Speaker Anita Among we yasayininga obukadde bw'ensimbi za Uganda 499 n'emitwalo 20 ennaku 3 ze yagamba nti ze yamala okubanga ali mu liivu ey'ennaku 30 n'asayininga obukadde 116 n'emitwalo 4 egya Uganda per diem we yagenda mu Rwanda era n'amalayo ennaku 7 ye week number. Of course n'agenda ne Italy n'asaasaanyizaayo obukadde bw'ensimbi za Uganda 98 n'emitwalo gyali 8 ennaku zaali 4 ze yamalayo. N'agenda mu Kenya n'amalayo ennaku zaali 43 n'asaasaanya ensimbi obukadde obuwererako ddala millions 653 n'emitwalo 5. N'agenda mu Midrand Johannesburg South Africa n'amalayo ennaku 20 era bw'atyo n'asaasaanyizaayo ensimbi eziwererako ddala obukadde 318 n'emitwalo 75. N'agenda e Kenya omulundi ogwokubiri n'amalayo emyezi n'amalayo ennaku zaali 30 n'asaasaanyizaayo ensimbi eziwererako ddala obukadde 487 n'emitwalo 5. Omugatte ze billions 2 n'emitwalo 658 n'emitwalo 15 ziyasaasaanya omuntu omu Speaker Anita Among. Bw'ogattako ssente ezagula emmotoka nga kw'ossa n'oluseregende lwa security olumutambulirako ali mu billions 3 plus. Gattako omusaala gw'afuna buli lunaku millions 13 nga we nkutegeezaako nti buli lunaku afuna $4,000 eza dola. So era ensonga lwaki aguddewo olutalo lw'amaanyi nnyo wakati we ne minisita akwasaganya omusimbi gwa parliament era nga y'omu ku babaka abasimbye ekkuuli mu nteekateeka eno ey'okubanga basalako 50% ku ssente ezibadde ziweebwa parliament. Ebinaaba bigenze mu maaso byonna of course tujja kubanga tubirondoola tubikutuuseeko bulungi nnyo wano ku Babi